All right, essaawa yonna yonna Frank Gashumba alabika yandikwata ekkubo lye limu nga speaker Anita Mong lye yakwata. Otwogerera Anita Mong akyali mu house arrest. The question is, Frank Gashumba ye naye banamuteka mu house arrest oba banamutwala mu nkomyo? Bampita Kalirugambo Promax. Njagala video eno ogiwa obudde ogiwulirize n'obwegendereza ate nkwegayiridde gitambuze kuba information erimu eno video nange simanyi. Nyamba tambuza video eno nga bwe kisoboka. Bampita Kalirugambo Promax. Simple MC omutunzi w'amatala ku Zaid Lighting Store. Please, buli muntu yenna yandiyagadde okulanga naffe kuba ku simu eri awo wansi. Basabo ne banyabo. Wabukeredde ku makya. Muhoozi Kainerugaba akulembera Pirao Piero yunze jita WhatsApp group. Avuddeyo n'akola mu nkyukakyuka n'akyusa ku bantu abamu abadde bakulembera naye mu Piero yu. Mu bakyusiza bwe mubadde Daudi Kabanda abadde ssaabawandiisi w'ekibiina w'ekisinde wa WhatsApp group. Amujja ku kifo ekyo n'amusikisa omukulu amanyikibwa nga Fadil. Then Frank Gashumba abadde amumyuka mu Central Buganda n'amusikisa Kiryowa Kiwanuka. Frank Gashumba oluwulidde amawulire ago asinzidde ku mukutu ogwa Radio 4 n'akakasa eggwanga nga bw'atakyali munnakisinde kya PLU nga bamaze omukyusa. Njagala owulirize video eno nkwotinge bulungi. Njagala ontaaso nkwotinge bulungi newala nnyo kubwa kibooko kuba nze ndeeta mawulire agali kuusya agataliimu kalebule nga gali ku true source. Now, amawulire gatandise ofuluma mu public. Ensonga eyinza okuba nga eviiriddeko Frank Gashumba okuba nga gibwa ku kifo ekyo. Frank Gashumba alina statement gye yakola. Eyo statement yawuniikiriza bannayuganda. Njagala osooka ogiwulire. Statement esinza oleeta Frank Gashumba obuzibu era egenda omuzaalira akabasa yali bweti. Listen and watch. They say you were Rwandan and go back to Rwanda. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. Yes, all options are not ruled out. Frank Gashumba yagamba nti ensonga y'Abanyarwanda webanga ekkooti tegikutteeko ng'eremerereddwa bannayuganda mulinde oba muteeketeeke okulaba kye bayita M23 mu Uganda. Alaba video eno yinza okuba tomanyi M23. Nagamba video eno gikwate n'obwegendeza kayinza okuba akawanvumu naye ngenda kakunnyonnyola because nze kabaka w'okunnyonnyola. Omunnyonnyozi eyannyonnyola abannyonnyozi ne mannyonnyoka ebinnyonnyoko simple mba ntuuse. M23 kye ki? M23 kabinja k'abayeekera. Ng'abayeekera bano baava mu ggwanga lya Rwanda ne basenga mu Eastern Congo. Era ne batukesa ne bagamba kati twagala twekutule ku Congo naffe tubeere n'ekitundu kyaffe. Bayina ensonga zaabwe. Akabinja kano katuuka ku level ekwata emmundu bayeekera bakuba emmundu etokoterawo mu Eastern Congo. These are Banyarwandas from Rwanda that captured part of Congo bagala ebere yaabwe kyekyo kye bayita M23. Kati Frank Gashumba statement gyakoze it clearly makes sense. Be Banyarwanda abagala okapturinga part of Uganda ebere yaabwe. Ensonga zino ez'Abanyarwanda mu Uganda tezaakaringa so much attention mu Uganda. Not until Frank Gashumba we yayingira mu kintu kino. He has tried to make noise ku nsonga eno ekisinza oleetera Baganda baffe, bakyala baffe, mikwano gyaffe,
bakyali baffe obuzibu Abanyarwanda, njagala kugamba ekigambo kino. Tewali muntu munnayuganda ono muganda atalina mikwano mu Banyarwanda. Abamu tubazaddemu, abamu tubakwanye, abamu tusoma nabo, abamu tukuze nabo, abamu tusiiba nabo. Nze nina bakyali bange nga Banyarwanda. Nga mu butuufu sibalinaako buzibu ate nga nabo tebalina buzibu. Naye Gashumba kese yatandika oleete okutandika okukwera ku nsonga eno nga yeefuula alwanirira Abanyarwanda. Azaalidde Abanyarwanda bangi nnyo akabasa. Eyo statement gy'akoze, wallahi billahi tallahi, eyo statement etaataaganya national security. Wookera ku makya n'ogamba nti mulindirire M23 mu Uganda. It is a big statement. Kyovola abansiiba ngamba abantu amwe mukwata akazindalo tokyamuka. Ogenda kwogera ebigambo ebigenda okuzaalira akabasa. Lwaki ensonga y'Abanyarwanda etaataaganya abantu? Ate nga yali because before wotunulira emyaka nga 5 emabega 10 emabega zino ensonga tezaaliwo. Twali tubeera n'abantu nga Banyarwanda naye nga tetubalinaako buzibu because abasinga bajja Uganda, bazaaliddwa Uganda. Kuno kwe kwabwe. No one has a problem with these people. Naye Gashumba ye yaleta statement y'abantu otandika okwequestioninga because sebalina buzibu n'abantu bano. Ye yaleta ensonga z'abantu otandika okwebuza because abantu ffe twali tetubirinako. Naye Gashumba yavaayo n'atandika otambuza statement egamba nti mu Uganda mulimu eggwanga erimanyikibwa nga Banyarwanda. Kati abantu ne badde mwegamba naye bano abantu babadde batusiriwalirako. Wobeera Omuganda kiba kitegeeza ova Buganda. Wobeera Omugisu kiba kitegeeza ova Bugisu. Wobeera Omusoga kiba kitegeeza ova Busoga. Wobeera Omulango kiba kitegeeza ova Lango. Wobeera Omunyankole kiba kitegeeza ova Nkole. Wobeera Omunyolo kiba kitegeeza ova Bunyolo. Wobeera Omunyarwanda kiba kitegeeza ovaawa. Mbubbo kiba kitegeeza ova Rwanda. Then does that make sense? Ensonga zino natandika ozukusa abantu otandika zidiginga in so much kyekitutuusizza wano. Kati amawulire genfuna bassebo ne bannyabo ku mukutu kigambibwa mbu njagala ompuliriza bulungi. Kigambibwa mbu omukulu Muhoozi Kainerugaba yasamoninze omukulu Frank Gashumba era okuvaayo okukola statement gy'akoze olwaleero okumukyusa. Kigambibwa mbu kyasoose na mu meeting ne bamutegeeza nti omukulu ekifo kino olabika ogenda kivaamu olwa statement ze wakoze because bandyagadde ozisiriikirira naye ate ffe nga ffe Bannayuganda ensonga eno yatambudde nnyo ku mukutu era Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo olunaku olw'ejjo ku mukutu gwa X n'ateekayo tweeting agamba on my brother Frank Gashumba threatening to start another M23 in Uganda. We shall call him and discuss his issue in the PLU Central Committee. Point of information. I outrank Ndugu Gashumba both in Rwanda and Eastern DRC. Point of information. I outrank Ndugu Gashumba both in Rwanda and Eastern DRC. Now, Frank Gashumba wabadde ku mukutu ogwa Radio 4 enkya ya leero avuddeyo okwadressinga ensonga eno. Ensonga eno okumanyanga emufuukidde ogusonga. Frank Gashumba ye muntu azza emisango n'adduka mangu mu mawulire
olw'okuba kyemumanyiko kiti kimu nti ye musajja mwogezi n'agezaako okwekubira bbaaka naye mu byendaba kirabika kano ko leero kandi muyinza okusinziira ku bwendaba. Now Frank Gashumba wabadde ku mukutu gwa Radio 4. Omukutu guno nannyini waagwo bamuyita Balamu Barogahale. Frank Gashumba ayogedde ebigambo bino njagala owulirize bulungi nnyo n'obwegendereza ate tukomewo tovaawo. Video trending zenyo wiiki ewedde n'eri nga njogera ku M23 nakyogera myaka 3 emabega ng'abantu baffe basosolebwa olw'endakika baabwe bamibwa national IDs ne passports 3 years ago. Nga na citing examples nyingi ensonga y'Abanyarwanda mu Uganda bannansi ba Uganda bwegenda maaso bwetinga basosolebwa olw'endabika yaabwe n'amanya gaabwe tolulinga out M23 mu Uganda wano myaka 3 emabega twali mu Equal Opportunities Commission kakati bakajje yako ne bakakyusa mu Gashumba yagambye muganga bw'atalayira M23 ejja kujja mu Uganda. Kati bagamba. Yes, obweda be bakazanya. Gashumba yagambye M23 ejja ku Uganda muganga bw'atakola ki? Bw'atalayira. Kubanga nze sina budde bwa kurespondinga ku buli kintu ekiri ku social media. Tata waffe yasubulange mwanyi nga tumanyi ogenda mu looleye. Naye mu byaleyo gye yayitanga ng'obubwa bujja buboggolera looleye. Ne simujjukirako nti yayimya n'aboggolera obubwa. No way. Ya continuing nga avuga looleye. Agenda mu maaso. So bwekyo bwe kyali. Ka video kadda na myaka 3 emabega. Kati bakwasaganya na bya Dr. Muganga. Aha. Kati ng'omusango gwe nazizza kwe kuvayo okwogera amazima. Amazima gali nti muganga tayebwa tiyamuyisa bulungi mu parliament. Ekyo kyogera. Ndi redo kidifendinga kubanga ne audio zezo naziyina. You get it? Omunatuko kubuuza. Do you hold a Rwandan passport? Namugamba no. Tayibwa najjayo passport expiring 2014 muganga gye yali namusinga nagezaako okulaga akakiiko nti ono mulimba bwe yatuuka e Canada n'asaba obutuuze Canada ne bamumuwa ng'abadde n'obutuuze bwa nsi 2 obulimba bufuuka amazima. Sorry, obulimba bufuuka amaki amazima okitegedde nze naliwo 1994 nali muvubuka muto. Okay, you saw what happened. Yes. Buli muntu akimanyi genocide. Now that is Frank Gashumba ng'agezaako okubaako ne byatangaza ku nsonga. There is a clip endala circulating. Let's watch this. I think this one will carry some more sense. Uliriza endabika yaabwe n'amanya gaabwe tolulinga out M23 mu Uganda wano myaka 3 emabega twali mu Equal Opportunities Commission kakati bakajje yako ne bakakyusa mu Gashumba yagambye muganga bw'atalayira M23 ejja kujja mu Uganda. Kati bagamba. Yes, obweda be bakazanya ngenda munyonyola kati ngenda muwandikira nga CDF. Ngenda muwandikira nga CDF kati simuwandikira nga chairman wange. Era kyali chairman. No, kuba si kyali mukulembeze mu PLU. Ne uli member. Ate ndi member wa PLU. No, ndi member wa